ebyenjigiriza mu Uganda byo bikaabiza ddala amaziga kakati parliament bwetyo emaze okubeera nga etemezebwako nti embeera eri ku universities zonna mu Uganda banokoddeyo eya Lira University era eno bagambye nti yesinga ndowooza okubeera obubi kubanga erina professor omu. Bagambye nti endala nga Busitema, Muni ate nazo munnange ziri mu mbeera mbi. Naye gye buvuddeko nalaba amawulire ate tegaali gawa ne Uganda nga boogera ku education wane Uganda nga bagamba nti okusomesa oba education wane Uganda eri expensive nnyo, eri waggulu nnyo bw'okompeyaringa n'ensi endala ezitwetoolodde oba mu Africa n'ensi yonna okutwaliza muti wane Uganda. Ekisooka ebyensoma biserebedde ddala ate okukosa n'okubeera nti ate biri expensive nnyo. Ku mulembe gwa Museveni guno munnange kigutatutuusizzaako nga tekiriiwo. Ekibuuzo twebuuza kimu, Museveni twakukola ki? Bannange twabakola ki? Mutuyambe twabakola ki? Mutubuulire. Mulekerawo tukuba emiggo, naye emiggo gitususseeko kuba kati ebyenjigiriza biri wansi nnyo kyokka ate biri expensive nnyo. Ate mumba mwogera mutulaga nti buli kimu kiri okay, buli kimu kiri fine, tugendere awo. Naye abaana bammwe bo basomera wa mmwe? Awo nno muganda wange gwe ampuliriza munnange atayagala kumanya awoza munnange njagala omanye nti oyo agenda kukukoseza ddala n'abazzukulu bo nabo n'abazzukulu b'abazzukulu nti atutwala mu kye bayita obuddu. Kubanga omuntu bw'obeera nga otukugenda mu ggwanga kategeze nga Nigeria nga wasoma ng'olina diguli ne bakubuuza wasoma biki, diguli yo ki gye wasoma, nga n'amasomo agamu ge musoma ate already bwe mugenda kati mu universities ezimu kati ng'oba Bungereza bavuga bati ago gaggwako dda gali expired, mukyabisoma wano. Muganda wange anti mbulu ogenda Ebungereza oyagala kukola kikusoma oba oyagala soma masters gakozi wasoma biki katulabe tiyirire biki fero nga twabivaako dda byaggwako dda tetulina gye tukutwala. Kakati mbadde nkyakunyumiza biki ebiri mu university eyerira naye nga sinaba kubeera nga nkunyumiza. Mujjukira nga batambuza parliament okugitwala mbu egende mu regions nga bwe basolving ebizibu. Mujjukira ekiseera ekyo aba opposition nga bakiwakanya, abantu abamu nga bagamba nedda mumala gakola. Imam Kasozi yagamba nti olutalo olwa Museveni lwali luweero era eyo Museveni yatta abantu bayitirivu era yaviirako n'okufa kw'abantu bayitirivu nnyo. Beyatta yabatta ye kennyini nnyini n'aviirako n'abaala okufa. Kwegamba enjege gye yateeka eruweero yadde yagirika mu Uganda yonna naye eruweero kubanga otwala nti twalwanira emirundi ebiri kasa luweero yaggwa na wano eno wansi ne bambuka mu mambuka nabo ne babakola ki ne babakolako. Naye nti newankubadde nga olutalo baaluteeka eruweero tekitegeeza nti bannaluweero ebizibu byabwe biri solved nti Museveni yabeebaza nnyo mwebale kumbudamya mwebale kubeera nga mwagumira obuwanga n'okutuusa kati abeeruweero bwe bakyasinza okubeera obubi era beevuma olutalo okulutwala ewaabwe so be baali badde basinga okuba kati be bali empanga. Kakati mu kiseera ekyo nga bagamba nti parliament okutambula mu regions tekitegeeza nti nno ebizibu bya regions ebyo bigenda kuba biri solved. Nedda kubanga balina ababaka babakiikirira ka Uganda si kanene okuva wali erira okutuuka e Kampala nti nno parliament balabanga eri ewala ennyo. Kitegeeza basobola okuteesa eri ba government policy tibazimbe enguudo. Naye mujjukira abasajja bano bo balina ekintu kye bategeeza kuteeka mu bantu. Mwalonda bubi, mukijjukira ekintu ekyo, mwalonda bubi ati mwalonda baanuupu Museveni ng'abagamba. Kakati ekyo nakyo kiri awo. Okay, eyo tuveeyo. Mbadde just mbatabbiramuko butabbizi mu ngeri y'okubajjukizaamu. Kakati munnange Education Committee of Parliament emaze okubeera nga raising a concern over a severe understaffing crisis in Uganda's public universities. Nti waliwo ekizibu ekinene ennyo nti universities eza gavumenti nti eno teriiyo
basomesa katugambe basomesa baba lecturers ne staff kwegamba okutwaliza wamu abakola emirimu emirala nayo tebaliyo. Jukira waliwo omuntu omwe yatugamba nti emirimu gyegiri emirimu ne mu university gyegiri nejagenda okwesa kati nga Kyambogo University nti eyinza okubanga opportunities ez'emirimu ziri 100 ebifo biri 100 ebirina okubeera nga bijjuzibwa, bano bajjuzaako ebifo 300 byokka, ebifo 700 byonna nga tebirimu bakozi, naye nga tefe tuwoza nti waliwo kye bayita unemployment, nti emirimu tegirabika. Naye ate bano abasajja emirimu babagiterekera baani? Oli yanga nti balina gye bagiterekera mu abantu baabwe bamale okubeera nga bagira bajje bagiyingiremu emirimu ekyo. Kale waakiri okubeera nga tetulina, kubanga nabagamba nti kye nategeera ku General Museveni okulemererwa waakiri ayonoona, ate asobola okukola ekintu nga kifiiriza, kye bayita kifiiriza. Kubanga gye tuvuddeko eri waggulu mbannyonnyodde TPDF eyagala obuwumbi 138 mbwegenda ekuuma akalulu era nga bagenda kuzigiwa, naye kati tunuulira embeera eno bweti nga bweri. Funira obusomero bwaffe obwa UPE otunuulire Mukama Katonda. Ekituufu kiri nti natandise embuuza ddala Museveni twakukola ki? Twakukola ki? Kakati munnange nga bwe mukyebuuza ekibuuzo ekyo, munnange ripooti eraga nti Lira University eno muganda wange eri mu mbeera mbi nnyo. Bano balina profesa omu ku academic staff, balinako profesa ki omu. Kati institutions endala kati nga Busitema University okukosa ne Muni University, kati Busitema bagamba nti yo erina 10% okitegeera kugaba kuba qualified staff members abali badimuga nti kati bano bo bali qualified, erinako 10%. Kati ate Muni erinako 11.3% ku their academic positions eziri filled, eziri munange. Education Committee ebyo eya Parliament yekola ki? Yebitubuulira era nga nti staff shortages zeraliikiriza nnyo quality omutindo ogw'ebyenjigiriza okwetoloola eggwanga, naye ani afaayo? Bw'oli aba Museveni ng'atudde bamulebwadde kacyayi ke wali akawuuta nga ayogera nga Namuganza yagenda okuddamu kutuvuunulira mu Luganda, bano olabira ddala nga balaga nti eggwanga ligenda mu maaso, naye eggwanga lisobola kugenda litya mu maaso ng'ebyenjigiriza bifu. Kyovudde olabanga obwakadaama bugenda kutumalawo, era nze bakadaama mwali kyayo nnyo pulezidenti wammwe ono simanyani ono ayogera omulaba ayogera n'afunya feesi n'akola atya neyeefuula omugezigezi ani Calvin Birinnyanja oyo mwali mukyayo nnyo, mwali bali mumubuuza ati gwe okoleko tukulumululo tutwala mu bwakadaama otukoledde ki? Kuba bw'amaliriza okwogera byagera agamba amma bayagala ng'atandika kulanga babakutwala kubatwala. Anyway, ebyo kambireke kuba tebikola nnyo bakulu, mulina kubyetegeerera mwekka na mwekka. Mulina kubyetegeerera mwenna mwekka na mwekka, kubanga temwagala kugambwako pulezidenti bammwe beebo. Kaakati bannange bano batugamba nti figures across other universities, katugenda ku universities endala twagala tukuwa ebifaayo nazo munnange zennyamiza. Kati tugenda ku university y'e Busitema bano bagamba nti bakolera ku 10% ey'aba qualified staff, 10%.
required academic staff sina qualified wabula required kale required yeyo eyetaagisa nti eri qualified academic staff balinako 10%. Kati ate Muni University bano bali ku 11%. Kati universities endala nazo ezirina embeera efaanaganako bwetyo. Gulu University bano balina 21% of its academic staff. Kabale n'embalala universities bano bali ku 25%. Kyambogo University erina ko 35%. Kati ne Makerere yammwe Makerere University n'ekitiibwa kyayo bano be baleadinga kale kubanga ye leading institution wana Uganda. Kati eno efactioningira ku only 40% of its academic staff in place. Kakati education committee bwetu ekuba omulanga nti bannange wali baddewo ekikolebwa wali baddewo intervention mu nsonga eno bajja addressinge bulungi nnyo kubanga shortages zino zigendereddwamu okubeera nga ate baganda wange kale at least twalibadde ne 50%. Twalibadde ne 50% naye nayo tugiweza Bannayuganda. Omuntu byaliza okwogera ng'ayogera akunkumula ennyenje manyi gavumenti eno parish development model kwata akakadde kagenda kuyamba nnyo. Kagenda kuyamba ki? Akadde bw'olyako bw'ogulako wali muwogo wa 5 n'ogulako n'omunaanaasi gwa 5 kakadde kaba kagenze muganda wange. Naye ekisinga okuneewuunyisa mu nsonga eyo nti tulaba ba investors nga bagwa wana Uganda. Ate nga investors abo balina abantu be bawa emirimu abafuna ssente omwezi zisuka n'akakadde. Naye gavumenti esobola basitula. Tesobola. Eri baleka ne bagwa. Kati ate n'ejja n'ekwata akakadde ng'ate emaze kuŋŋaanya musolo mu bantu ku ssente z'omusolo. Kyokka ate nga n'omuntu bw'agenda omusolo gwe bamuggyako sabbuuni musolo kino oyinza okwesanga olunaku ku bintu by'ogula kusasudde omusolo gwa 5,000 gwe bakuggyako. Olwo ne bajja ate bakuyambe naye ng'ate abantu balina ebintu bye basobola okukola kati okulima entangawuuzi, okulima vanira, okulima emmwanyi byonna gavumenti ezze bitemerako ettaka ebyo. Era abantu n'ebibalemesa kati vanira wakati bayinza okwekwasa ebirala byonna nti emmwanyi ebyo biki nalaba yuzi speaker aseka kati n'emmwanyi ebbeeyi simanyi ekoze ekyerinnye. Okay. Naye vanira gwe tukimanyi nti kiro ya vanira ebongereza egula ssente nnyingi nnyo. Naye wano ewaffe abantu baali baguze ebibanja n'abantu abatasobola kubeera nti bakozesa obwongo obw'amaanyi mu bintu ebimu baali bagagawalidde ku vanira. Naye gavumenti ya Museveni yakibajjako kubanga tebaagala kufuga abantu bagagga, baagala baavu kubanga omugagga tafugika y'ensonga. Kakati aluka tuveeyo katusobole tulabe ebyensoma muganda wange tulabe ebyensoma. Parliament bano bakizudde nti gavumenti strugglinga mbu terina ssente okubeera nga emeetinga financial commitments eri abayizi oba bwe twalibadde tuyita ba government sponsored students abali mu universities zino eza gavumenti. Era nga bagamba nti funding shortfall yereetedde universities zino okubeera nga zidivertinga funds okuva mu areas endala. Kati bwe bati ne baba nga bariskinga potential strikes wamu n'okutaataaganyizibwa okuva eri abasomesa ba lecturers oba staff n'abayizi okutwaliza awamu. Bano batugamba nti Soroti University nti eno nti ebadde erina ba sponsored students government be sponsoringa nti babadde 100 mabegako eyo naye kati nti bali 640 naye atejjukira tebafuna ssente era nga wano bali mu shortfall ya millioni nga 2 kitegeera millioni nga 2 kati era boogera ku Kabale University eno nti evudde ku 10 mu mwaka 2016 naye banga kati erina abayizi abalina okubeera nga basponsoring gavumenti bali 325
mu mwaka 2024-2025 nti kati bwe batu babeera balinyidde ddala. Kale kiba kitegeeza nti gavumenti ebirina okuba nga ate era kuba gavumenti esobola okukola investments. Simanyi lwaki gavumenti ya Uganda tesobola kukola investments, naye ate ekyewuunyisa waliwo abantu abawula ne gavumenti. Waliwo abantu abawula gavumenti wano kwega ebintu bya Uganda byewuunyisiza ddala, naye nga munnange abo nga bwe tubagambye abo enkubuulidde tebafuna ssente. Kakati palamenti bwetyo neeba nga yasabye ministry eya finance okubeera nga yallocatinga ssente ezisobola okubeera nga zimaakinga n'omuwendo gw'abayizi ogweyongeddeko aba sponsoringibwa gavumenti okusobola okubeera nga baziyiza kugamba obuzibu strain universities zino bwe zisanga mu kubeera nga zisobola okwasaganya emirimu zaagyo. Kakati nga tebakoze wa adjustment eyo, university zigenda sigala nga munnange zeeyongera okubeera nga zistrugglinga okubeera nga okugeza balina ebizibu nga understaffing, nga tebalina staff emala, insufficient funding. Kakati kino kigenda kuba munnange kireetawo obuzibu obw'amaanyi naddala ku quality of education wano mu Uganda.